بسم الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله على إحساني والشكر له على توفيقه وامتناني. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. نسأله جل وعلا أن يبارك لنا ويوفقنا على ما يحبه ويرضى. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amatenda amajuga Allah subhanahu wa ta'ala, tumwebaza olw'ebyengera byatuwadde bye tumanyi ne bye tutamanyi, bye tutuukiriza okumwebaza n'ebyo bye tukendeera mu byo okubyebaza. Tumusaba asse okusaasira n'emirembe eri omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Olunaku olwaleero biidhnihi tabaraka wa ta'ala tugenda kwejjukanya ku kiyitibwa at-tarbiya oba endera. Sijja kugamba endera y'abaana kubanga si buli gwolera nti abeera mwanawo, si bwe kiri? Wabula endera n'endabirira y'oyo yenna abaali wansi wo nti gwamuvunaanyizibwako. Ffe ng'abakyala Allah subhanahu wa ta'ala yatuwa ekyengera ekyokuba nti ffe abalabirira n'abalera emirembe gyonna egigenda okujja okuva Allah lwe yatondawo ensi eno mpaka lwagenda ogizingako. Omukyala bw'alongooka ezzadde lirongooka, ezzadde bwe lirongooka society erongooka, society bw'erongooka ne umma naye ekola etya? Erongooka. Kino kitegeeza kirina kutandikira eri ffe abakyala. Sijja kugamba bamaama kubanga oli ajja okulaba omwana agambe nze kasita sinnazaala then tebinkwatako. Tuli wamu? Wabula kitandikira eri ffe abakyala. Biki by'oyinza okukola gwe ng'omukyala eri abo b'otwala okulaba nga biidhnihi tabaraka wa ta'ala ojjamu oba Allah ayisirizaako n'abakufuulira abantu ab'obuvunaanyizibwa mu ddiini ya Allah. Tuli wamu? Tugenda kulaba ensonga ziringa 14 to 15 naye ngenda kusooka njogere just kuzilistinga bulistinzi tuziwandiike. Bwe tumala tutandike okukwata ku emu ku emu. Buli nsonga gye tugenda okwogerako, for example al-ikhlas, tugenda kwogera ku ikhlas mu tarbiya kitegeeza ki? Tarbiya kitegeeza endera. Tuli wamu? So bwe ngamba nti point esooka al-ikhlas, okubeera ne ikhlas. Yes, ikhlas mu ibada, ikhlas tukimanyi kigazi. Naye bwe njogera ffe mu musomo gwaffe olwaleero ntegeeza ki ne ikhlas? Bwe tumala otegeera tekitegeeza, tugenda kuba nga tulaba dalil mu Qur'ani ne sunna z'omubaka sallallahu alayhi wa sallam. Bwe tumaliriza tulabe abamanyi bayogera ki ku nsonga ya ikhlas mu mbeera y'okukuza abaana. Then ekiddako tulabe ebyokulabirako mu taarikh, abakyala baba bakkiriza bakolanga batya, bamaama b'abamanyi bakikolanga batya. Tulaba nga Imam Shafi'i, Imam Abu Hanifa, baimaamu bangi nnyo be tulaba abalera ebikonge mu umma eno. Ebyokulabirako by'abakyala abo nabyo tubirabe. Then bwe tumaliriza ku buli point gye tugenda okwogerako tulabe tuyinza kuyigamu ki mu bintu ebyo. Kitegeeza buli point tugenda gyogerako ebintu 4 ku 5. Ekisooka tugenda ginnyonnyola dalil, then ebigambo by'abamanyi, ebyokulabirako mu bakyala batukulembera abalongoofu, abakyala to be specific. Then tumalirize n'ebyokuyiga bye tuyigamu mu ebyo bikulembedde era kye tuyinza okukola. So point esooka al-ikhlas. Al-ikhlas oba okola, sigenda kunnyonnyola, just tuwandiike buwandiisi. Ngenda sooka nzilistinge then tujja kunnyonnyola emu ku emu. Obudde bwe bunaatukomya biidhnillah bwe tujja okoma then tujja kutandikiraawo insha Allahu ta'ala.
esooka tugambye al ikhlas. Oba osobola ogamba ikhlasu nniya, kyonna kyosobodde ogamba wa al ikhlas, kyonna kyosobodde. Pointi eyokubiri egenda kubeera talabul ilm, okunoonya okumanya gwe nga maama, okunoonya okumanya gwe ng'omukyala, kubanga togenda somesa baana bo kyotamanyi. Olina osooka gwe noonoonye okumanya nga maama n'olyoka osomesa abaana bo, oba n'olyoka omanya valiyu y'okumanya. Ensonga eyokusatu egenda kubeera almasuliya, okumanya kye tuyita almasuliya oba responsibility oba obuvunaanyizibwa. Gwe maama okumanya nti however busy you are, butya ne weefuula busy byonna byokola, manya nti eno bano abaana bo buvunaanyizibwawo regardless. Tewali agenda bakulabirira nga gwe tokoze eki, tobalabiridde oba tobafuddeeko. Ensonga endala gye tugenda okwogerako atafahum baina al abawain, okutegeeragana wakati w'abazadde ababiri, maama ne taata. Okutegeeragana wakati w'abazadde ababiri oba okukkaanya ku butya bwe mwagala omwana wammwe abeere. Maama ayagala Busiraamu, taata ayagala international. So kati muba mulina tugenda kwogera ku butya bwe muyinza okukkaanya oba okukkaanya wakati w'abazadde ababiri. Kiyamba kitya omwana okula ng'ali ku mustawa oba ng'ali ku ddiini. Then ensonga eyokutaano ifshaa'u ruuhi atadayyun, okusaasaanya omwoyo gw'eddiini mu maka go, yaani okuza abaana n'omwoyo gw'eddiini. Okusaasaanya omwoyo gw'eddiini mu maka, okusaasaanya omwoyo gw'eddiini mu maka, nti ne woba toliwo oba mukakafu nti abaana bajja kusaala, ne baba balina gye bagenze obeera mukakafu nti tebagenda kujooga Allah waabwe, yaani okuteeka omwoyo gw'eddiini mu maka go. Ensonga endala al adlu baina al awlaadi, obwenkanya wakati w'abaana, obwenkanya wakati w'abaana. Obwenkanya wakati w'abaana. Ensonga ey'omusanvu addu'a, okusaba Allah, addu'a, okusaba Allah oba eddu'a. Ensonga ey'omunaana asabru, obugumiikiriza gwe nga maama. Asabru, okubeera n'obugumiikiriza. Ensonga endala oba eddirire ensonga ey'ekkumi atadarruj, okumanya kigambe kitya kino, okugenda step by step. Tukigambe batya wangi? Eno ya mwenda? Really? Oh yeah, ey'omwenda eri al muruna. Muruna, flexibility. What is flexibility mu Luganda? Okubanga maama toli mukalubu wa mutima, tukigambe batya? Okuba siyagala kugamba bugonvu kuba ate bw'ogonda ennyo oba ogenda kwonoona, naye tugamba tukiyita okwewala obukambwe obungi, okwewala obukambwe obususse, okwewala obukambwe obususse, yeyo ey'omwenda. Then ey'ekkumi
okugenda step by step nti omwana ow'emyaka 2 musuubiramu ABCD suubira kusiiba lunaku lulamba oba webuti ne webuti yani okugenda step by step mu biki bye weetaaga mu baana bano oba mu biki bye weetaaga mu bantu bano abali wansiwo almuhimu okugenda step by step mu byetaago bye weetaaga okuva eri abaana nomanya nti ngenda tandika na kubagamba eswala bwenywera nga tugenda okusiiba we kunywera nga tugenda kukyala like that. That's what I mean okubatwala like step by step. Then ensonga ey'ekumi alqudwa okubeera ekyokulabirako gwe nga maama. Alqudwatul hasana osobola okigamba bwotyo but almuhimu gwe nga maama obanga gwe ng'omukyala okubeera ekyokulabirako ekirungi eri abaana bo oba eri abo bonna bonna b'obeera nabo. Ensonga ey'ekumi tuli wamu? Ensonga ey'ekumi alhiwaaru warifqu okunyumyako n'abaana bo n'okubakwata empola. Okunyumyako n'abaana bo n'obukwata mpola. Wanda kunyumyako n'abaana bo yani tujja kulaba nyumya ki gye tutegeeza whereby ojja kulaba nti abamanya bamu bakugamba kyosuubira mu mwana wo kimugambe mukyogereko byonna tujja biraba. Almuhimu okunyumyako n'abaana bo n'okubeera omukwata mpola gye bali. Ensonga endala ataawunu maa al-akharin gwenga maama gwenga omukyala okubeera n'enkolagana ennungi n'abantu abalala. Okubeera n'enkolagana ennungi n'abantu abalala kubanga ebiseera ebisinga bw'obanga gwenga maama bakuvuma ku kyalo gweyombesa buli omu nga tolina nkolagana nnungi n'abantu balala kiba kizibu nnyo okuraisinga abaana abagenda okuba n'enkolagana ennungi n'abantu. So okubeera n'enkolagana ennungi n'abantu kyakubiri oluusi by'olemereddwa okusomesa omwana wo omuntu omulala asobola okukimusomesa. Then nesembayo okubeera n'essuubi oba okusuubira ebirungi mu baana baffe. Okubeera n'essuubi ng'osuubira birungi mu baana bo. Wala niyatikum turzaqun Allah bwatu wagamba ne kucho mwina mu mutima gwammwe Allah kwajja osinziira okubawa biki bye mwetaaga. So zeze ensonga ziri 14 siba kiri? Ziri 14, right? So just in case singa obudde butukwata ne tutamalayo kwogera kwemu at least tujja kuba tuziina ffenna nga buli omu wonna ofunye akadde osobola okuddayo n'oligaziya gwe nga gwe n'ogezaako bi-implementinga mu bulamu bwo ne famire yo. Katuddeyo ku nsonga eyabadde esooka eyitibwa al-ikhlas. Okubeera ne ikhlas mu nkuzayo ey'abaana. Tuli wamu? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tugambye ensonga esooka eri ki? Al-ikhlas. Okubeera ne ikhlas mu tarbiya yo ng'omukyala oba nga maama eri abantu bobeera nabo ewaka. Bwe ngamba ikhlas tutegeeza tathiru alqalb wanniya lijali kulli fi'lin wa qawlin wa qasdin fi amaliyati tarbiya khalisan liwajhi llahi ta'ala وابتغاء مرضاته وطاعة لأمره
ليس طلبا لشكر من المخلوقين أو تفاخرا بالمقارنات الاجتماعية أو تحقيق طموحات نفسية. bwetugamba ikhlas wano tutegeeza okulongoosa omutima gwo gwe nga maama okuba nti buli kikolwa kyokola, buli kigambo kyoyogera oba kyogamba abaana bo mu mbeera y'okuba groominga oba okubakuza ogendereramu kusiimisa Allahu subhanahu wa ta'ala. Okola buli kyonna kyoyagadde okukola eri abaana bo oba okwogera ekigambo kyonna kyoyogedde oba kyoyagala okwogera eri abaana bo ng'ogendereramu kusiimisaani Allah subhanahu wa ta'ala. Walaysa talaban lishukri almakhluqin, nga togendereramu bantu balala kukwebaza. Or atafahur bilmuqaranat alijtimaiya, okwewaana mu society, nga togendereramu kwewaana mu society oba mu kifo wowangaalira kufuula mwanawo nga they are your pride, nti ngenda kuyimirira bampande nti nnyina omwana. Or tahqiq tumuhati nafsiya, oba gwe nga maama ng'olina ebigendererwa byo ebirala omutima gwo bye gwagala. Al-muhimu ikhlas kye tutegeeza mu tarbiya, okulongoosa omutima gwo mu nkuza y'abaana okuba nti ogenda kukola buli kikolwa kyonna era okwogera kyonna kyoyogedde ng'obyogera naye ng'ogendereramu kusiimisaani Allah subhanahu wa ta'ala. Wabula togendereramu bintu bino bisatu oba okusingawo. Togendereramu bantu kwebaza, ekyokulabirako ojja kuba n'omwana wo omulese mu bantu nga wano mu masjid, omwana abeeko ekintu kyakola tugeze ekitali kya mu mpisa, ogambe bannaye abantu bagenda kundaba batya, gwe naawe gwe gundi okola woti ne woti, yani ng'omugambirako awo mu bantu, abantu balabe nti nno naawe okola ki, olabirira bulungi omwana oba omwana omugunjula empisa, yani ng'ogendereramu abantu bakwebaze. Wabula gwe ng'omukyalo omukkiriza olina okumanya nti kino nkikola kubanga ne Allah subhanahu wa ta'ala takola ki, takyagala. So nyina okukugunjula, nyina okugaana kino kubanga Allah kimukola ki, kimunyiiza. Ekyokubiri nga togendereramu attafaakhur bilmuqaranat alijtimaiya, nga togendereramu kwewaana, kutekinga pride nti nze mundabira waneeno nyina bahafidhu bana, nze mundabira waneeno abaana bange bakola sanawe, nange kantwala omwana wange ku ssomero asome so that nsobola oyimirira mu society neŋŋamba kino nakiri nakiri. Tuli wamu kugamba ng'ebigendererwa byo mu kulabirira omwana ono oba ebigendererwa byo mu kuba nti obeererawo omuntu ono oyagala kwewaana muki mu future. Ekyokusatu nga togendereramu kutuukiriza bigendererwa byo gwe ng'omuntu by'oyagala, wabula n'okulembeza okwagala kwani kwa Allah, ng'onyiiga wamu ewali obusungu bwa Allah era n'osanyukira buli wamu ewali essanyu lya Allah. Tuli wamu. Omwana waaba alina kyakoze nga kinyiiza Allah subhanahu wa ta'ala, n'oreactingirawo n'omanya nti kino Allah takola ki, takyagala era ngenda kukikukubira oba ngenda kikugaana oba ngenda kikugunjulira. N'omanya nti kino omwana kyakoze mu maaso ga Allah kikuweesa empeera Allah akyagala, n'omwana n'omurewadinga. Kimukulizaamu n'omwana okukula ng'alina accountability eyo nti buli kyenkola nyina osooka n'empima Allah akyagala oba takyagala. Bw'abanga Allah akyagala kangende mu maaso, oba takyagala kankole ki. Gwe maama ogendereramu mu kukola bino, tosobola kukubira mwana kintu Allah kyatayagala olw'okubanga oyagala kwewaana mu bantu. Ebiseera ebisinga bw'omanya nti ono omwana azannyira mu swala ekyo Allah takyagala, katukikyuse oba ogendereramu kusiimisaani Allah subhanahu wa ta'ala. Tuli wamu. Kategeerekese ikhlas, buli kintu ky'oddayo kola ewaka, ne bw'ova wano n'oddayo buli alina gw'obeera naye n'omanya nti kaakati buli kyemugamba bamugambye kukola ki oba kinkulembeza ki. Ikhlas kituufu omwana ono ajja kunsiima ng'akuze naye kakasa ne Allah subhanahu wa ta'ala agenda kunsiima ng'akoze ki, ng'omwana ono akuze oba olwakino kyenkoze. Tuli wamu. So qala Allahu ta'ala suratul Bayyina wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ddin.
suratul Bayyina Allah subhanahu wa ta'ala agamba wama umiru illa liya'budu llaha. Allah yogera ku baddu be nti tebalagirwa kintu kyonna okujjako liya'budu llaha okubanga basinza Allah mukhlisina lahu ddin nga bayina ikhlas, yani nga ikhlasi yaabwe bagendereramu kusimisani Allah subhanahu wa ta'ala. Muno tulabamu nti ensibuko oba aslu oyinza okwebuuza eno aya econnectinga etya ku kye tubaddeko ekya tarbiya. Tuli wamu, tumanyi nti maama buli kyonna kyokola ng'okuza abaana bo okifunamu empeera, si bwe kiri? Wakadhalika buli kye tufunamu empeera kibeeramu okusinza Allah. So katulaba ng'eno aya etulaga nti ensibuko ya buli mulimu gwonna gwonna okubanga Allah subhanahu wa ta'ala akuwaamu empeera olina okuba ng'ogukoze ikhlasan lahu. Mwegyo emirimu emingi gy'ogenda okukola mwe muli n'omulimu gw'okulera abaana oba ogw'okulabirira abantu bonna bonna bw'oba olina ewaka. Hadith sallallahu alaihi wasallama agamba omubaka innama al a'malu wa innama likulli imri'in faman kana hijratuhu fahijratuhu. Tuliwam Allah subhanahu wa ta'ala agamba innama al a'malu binniyat. Buli mulimu gwonna gwonna gugenda nakola ki? Beera n'enniya nti nniya eno nniya yange oba ekigendererwa kyange kubeera nga nsimisani Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innama likulli imri'in okoze ng'oyagala abantu bakuwane bajja kukuwana, naye bw'ogendereramu kusiimisa Allah era ojja kukola ki? Ojja kukifuna. Hadith Abi Huraira omubaka sallallahu alayhi wa sallam, hadith gye tumanyi ennyo gyagamba nti kullukum ra'i wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Mweyo hadith omubaka sallallahu alayhi wa sallam agamba wal mar'a ra'iyatun fi bayti zawjiha. N'omukyala oli mulunzi. Tuli wamu, oli mulunzi eri ani? Eri abaana bo oba eri abo ababeera mu nnyumba yo oba mu makaago. Buli muntu yenna alunda ng'olina kyolabirira oba olina kyolunda olina ofaayo nnyo okulaba nga tosukka byolunda tebisukka ki? Nsalosalo ezaateekebwawo. Wakadhalika ne maama bw'oba ng'okuza abaana bo oba mukyala yenna ng'olabirira abantu b'oli ewaka, tulina ensalosalo ezitukola ki? Ezitufuga ffe ng'Abasiraamu. Olina okumanya nti abaana bange oba abantu b'embeera nabo ewaka byonna babikole naye tebasukka ki? Nsalosalo za Allah. Tuli wamu, ekyo kikola kugendereramu kusiimisani Allah subhanahu wa ta'ala. Aqwalul ulama, Imam Ibn Qayyim rahimahullah yagamba fi kitabihi Miftahu Daru Saada, mu kitabu kye kiyitibwa Miftahu Daru Saada, yagamba nti fa inna Allah la yaqbalu min al-amal illa ma kana khalisan sawaba. Nti Allah subhanahu wa ta'ala talina mulimu gwonna gwakkiriza okuggyako nga gulina ebitendo bino bimeka? Bibiri. Khalisan sawaba, ng'omulimu ogwo omuntu agukoze khalisan, yani ikhlasan lillahi ta'ala, ng'agendereramu kusiimisani Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sawaban, ate nga mutuufu. Omutuufu bategeeza nti tabi'an li sunnati Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, nga ogobereramu ekyo omubaka sallallahu alayhi wa sallama kye yakola ki? Kye yagamba. Nti omubaka yagamba ki mu nsonga eno? Omubaka yagamba ki ku kino? Ekyo bw'okikola ng'ogendereramu kusiimisa Allah, ogwo omulimu Allah akola ki? Gwe mulimu gwokka Allah gwayanukula. Then namudhaj, ebyokulabirako bye tusobola okulabirako okuva eri abo abakyala abatukulembera abasooka, tulabamu maama wa Imam Shafi'i rahimahullah. Omukyala ono kigambibwa nti Imam Shafi'i maama we yali akyali lubuto, taata we n'afa. Okay? So maama we yamuzaalanga n'amukuza single handedly, yamuzaalira Gaza e Palestine. Naye omukyala ono khashiyat alayhi min diya'i nasabihi sharif wa an yansha'a fi bi'atin la yu'allimuhu ad-din. Yatya olwokubanga embeera yali mu Gaza. First of all, Imam Shafi'i taata we olunyiririrwe lwali luddayo paka ku kika kya Hashim ekirina lain eri omubaka sallallahu alayhi wa sallama. So maama wa Imam Shafi'i n'akwata n'asenguka okuva e Gaza
n'agenda Saudi Arabia mu Makka ng'agendereramu omwana we akule ng'akulira mu environment erimu obusiraamu era egenda omuyigiriza ki Allah we. Twasomye hadithi faman kanat hijratuhu fahijratuhu tuli wamu bw'ogendereramu okugamba nti ekifo kino kyendimu tugeze mbeerawa mu Kimumbasa wabeerayo banywi ba mwenge bali bamayirungi bali babiki biki byonna n'ogamba mu butuufu kiki kyenjagaliza omwana wange oba kiki kyenjagaliza abantu bange kula nga bategeera Allah n'ogamba mu butuufu wano tebagenda kikola kifunirawo kansenguke nve wano ngende gye bagenda okutegeerera ani Allah subhanahu wa ta'ala. Kyekyo kye baakola Imam Shafi'i kye yakola naye olaba nti step yatandika naani na maama wakati mu kuba nti she was a single mother. Tuli wamu naye laba we yakuza omusajja eyafuuka ekikonga bamu ku bamanyi al-a'immatul arba naye nga maama ye yakola ki ye yamukuza. Al-ibra wa tatbiq tuyigamu ki mu byonna bye twogedde waggulu sofa. Number 1 barakatu nniya. Tulaba nti mu nniya gwe gy'olina Allah mwagenda okuteera ki baraka. Mu nniya ya maama wa Imamu Shafi'i gye yayina nti kansenguke nve wano ntwale omwana wange asome eddiini ye ategeere Allah we ne Allah mwe yamuteera baraka n'amuteera emikisa mu zadde lye yamuwa erya Imamu Shafi'i. So إن الله سبحانه وتعالى يبارك في تربية الأم المخلصة ويقدر لها الخير حيث لا يحتسب حتى ولو كانت فقيرة العلم والأمل. tugamba wano nti omuntu yenna maama yenna alina nniya oba alina ikhlas eri Allah subhanahu wa ta'ala Allah muteera baraka mu nkuza ye ey'abaana wayarzuquha min haythu la tahtasib ne Allah n'amugabirira mu kaseera watakola ki walau kanat faqiratul ilm wal mal ne wabeeranga mwavu wa ilm ate nga mwavu wa ssente naye Allah muteera baraka mu ki mu zadde lino oba mu nkuza ye ey'abaana n'abanga buli yenna tumulaba nkonga waliyo abakyala be bagamba nti oyo omwana eyakulira mu maka ga gundi abaana b'amaka ga gundi balina enjawulo ekyengera oba baraka Allah aba yagiteeka mu nkuza ya muntu ono nomanya nti buli ayise mu mikono gye Allah amuteera baraka muki mu bulamu bwe era abaana abo ne babanga banjawulo. Ekyokubiri is'ali nafsaki qabla ayi fi'li tarbawi gwe ng'omukyala ali wano before doing anything nga tolina kye waakoze sooka weebuuze hal ana af'al hadha liyarani llahu aw liyarani nnaasa kino nkikola mukuza abaana bange kino nkikola mu maka gange njagalamu Allah ndaba era nsiime oba njagala abantu bansiime oba njagala abaana bange bansiime nga bakuze. Bamaama abasinga kyo kye tukulembeza oba abakyala abasinga tukulembeza ensonga y'okuba nti kankukube kankugambe kino olinsiima ng'okoze eki ng'okuze naye ne tutakulembeza kusiimisaani Allah subhanahu wa ta'ala. So kati naawe weebuuze bino byenkola eri abaana bange ngendereramu ki kusiimisa Allah oba kusiimisa abaana n'abantu bange. N'ekisembayo kye tusobola okupiikinga out of this ikhfa'ul hasanat. Maama oba gwe ng'omukyala yenna ali ewaka baako ebintu byokola nga b'obikolera tebabimanyi. For example abaana bo tebaliiwo ewaka balese ebisenge byabwe si bitereevu n'owaayo akadde gwe ng'omukyala ewaka n'oyala obuliri bwabwe n'obakolera emirimu egimu ng'ogendereramu kusiimisaani Allah. Omwana ono bw'anadda ewaka ajja kumanya nti nalese obuliri bwange nga si bwale naye mami abwaze anzise. Tuli wamu ate nno bambi oleme kumutta alabe nti bambi tanzise naye kigenda kuba kiregisterinze muki mu bwongo bwe ne Allah agenda kuwamu empeera mu nkuza y'abaana. Kino kyayagala bwati bwakola ki bwakyagala. Ikhlas ne tugikomyawo olw'obufunda bw'obudde. Ensonga ey'okubiri gye twayogeddeko yabadde ki wangi
talab ana tamanyi no mbadde manyi tetumanyi talabul ilm kola ki obuvunanyizibwa it was yabadde yakumeka masuliya yakusatu eyokubiri yabadde talabul ilm okunoonya okola ki mu lugendo lwaffe luno lwe tugenda okutambula biidhnillahi tabaraka wataala tusaba allah buli mukyala yenna ali wano bwona ddayo ewaka tumanye tubeere nga tutandika olugendo olupya mu ndabirira yaffe eri abantu baffe tuli wamu so mu lugendo olwo lwe tugenda okutambula tugenda kwetaaga al ilm okumanya bwe ngamba ilm it's so broad super broad naye waneeno njagala tutunulire ebintu bibiri ilm ey'ebintu bimeka bibiri esooka al ilmu shar'i yani okutegeera sharia y'obusiraamu n'omanya ahkamu lislam amateeka g'obusiraamu gagamba ki ku nsonga ez'enjawulo mu maka n'omanya empisa z'obusiraamu nti kyamu mpisa si tteeka mu busiraamu wabula kyamu mpisa mu busiraamu tikyamu mpisa okugaaya nga toswankula kyamu mpisa okulya bwoti ne bwoti kyamu mpisa otambula bwoti mu busiraamu wabula si tteeka tuli wamu bwe tunagenda nti etteeka oli agenda agamba kasita kino si tteeka katugende mu maaso n'okukola ki n'okukola bye tukola naye mukyala ino olina okumanya amateeka g'obusiraamu gegaliwa empisa z'obusiraamu zezikola ki ziriwa qur'ani egamba ki hadithi z'omubaka zikola ki zigamba ki al muhimu olina okuba ni al ilmu shar'i ilmu ku mateeka gaki ga sharia ne ilmu ey'okubiri abazadde oba oliawo abakyala abasinga gye tutalina al ilmu bi ahwali l abna okumanya embeera z'abaana psychologically okumanya nti omwana ono this is if my child communicates like this omwana wange singa ayogera bwati kitegeeza ki omwana wange wakola kino kitegeeza ki you go beyond what Islam says nomanya nti yes bangamba omwana omuwala alina okwebikirira tuli wamu naye ndaba omwana wange buli wamugamba okwebikirira ayomba akaaba athrowing tantrums akola ki kino kitegeeza ki kiina kinene kyekitegeeza eri gwe maama kiina kinene kyekitegeeza eri environment omwana waali kiina kinene kyekitegeeza eri omwana ono tuli wamu so bw'omanya where the problem is coming from psychologically osobola okukimanaginga kubanga bw'onaamanya amateeka g'obusiraamu n'ogenda n'oga imposinga ku mwana oba ku bantu b'obeera nabo nga totegedde embeera zaabwe nga bwe bali chances ziri nti byobagamba tebagenda kukola ki kubitegeera tuli wamu kyobalaba nomubaka sallallahu alaihi wasallama allah yamutuma ng'amutuma muki mu bantu be olw'ensonga yali akola ki abategeera tuli wamu so kati naawe nga maama olina okuinvestinga mu kutegeera abaana bo nomanya nti omwana wange mulwadde kamuleke aleme kusiiba omwana wange ali bwati kamuleke naye oli agenda kusoma mateeka obusiraamu bugamba omwana asibe ku myaka wegiti amusange nga tasiibye amusabula ekibooko anti munange allah kyayagala no okumanya kulimu emiteeka emeka ebiri mu nkuza y'abaana okumanya amateeka g'obusiraamu n'okutegeera b'ogenda okugateekako gwe nga maama oba gwe ng'omukyala bw'omanya nti ono omwana wange alina obukendeevu bwe mu abcd then ngenda kumukwata mu ngeri bweti ne bweti nti ono amaanyi ge gali wano then kamukwate mu mbeera etya bweti naye ebiseera ebisinga bazadde baffe oli agenda kutunuulira amateeka saidi ya busiraamu aleme kufaayo kuki ku baana yensonga lwaki right now we see psychologically depressed children ogenda kulaba omwana wa P7 yeetuze okitegeera ogenda kulaba omwana ali awo yeekubagiza alina ennaku olabe eno mu bukulu we see people that have trauma bamuyisanga bubi mu mbeera ng'akula okitegeera so abazadde yes fine bamusomesa eddiini naye tebafangayo ku their psychological needs bikiki omwana kye yeetaaga ku stage eno waali omwana wange neetaaga yes fine nkooye naye at least yeetaaga akadde nange yes nkooye naye neetaaga okumanya what is that is going on in their lives
okiraba kiki kusomero bamuyisizza batya wali yamubonyabonya ku ssomero oba tewali waba gyali tukoze tutya n'ofaayo okumanya ki ekigenda mu maaso mu bulamu bwaki bw'abaana bo eyo ensonga egenda kuyambako okuraisinga abaana nga bategeera Allah waabwe ate nga nabo beetegeera tuli wamu qala Allahu ta'ala aya gyetumanyi obulungi fenna fenna qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun abaffe benkanankana abo abamanyi n'abatamanyi ekyamazima kiri nti endraisinga y'omwana ey'omuntu omuyivu tesobola kufaanagana we muntu atali muyivu tesobola kukola ki kufaanagana maama ze n'asoma eddiini ya Allah n'amanya butya omubaka sallallahu alaihi wasallama bwe yakwataganyangamu abantu be butya omubaka sallama bwe yalinga omwegendereza biki omubaka bye yakoleranga abaana abato ebyo n'abiyiga n'addayo n'amanya n'abaana be nti oyo omwana owange mmumanyi bw'akola abcd bwe yayisa bwati ne bwati it is this omuntu oyo omukyalo oyo tasobola kufaanagana n'ono atakola ki atamanyi omukyalo omukkiriza ze wano n'asoma tasobola kufaanagana nga mukyala asigadde waka atali mukkiriza ate nga tasome na kusoma buli lwojja ne bakugamba nti buli kyokola manya okikola ikhlaasan lillah ekyogenda kiyiga oddeyo waka okikola ki okiteeke mu practice tosobola kwenkanankana mukyala agenda agamba baana mwere olujja musaale mukole ki ng'akikola just for kategerekese so endraisinga y'omwana eri oyo asomye n'atasomye zibeera zitya za njawulo Abu Darda hadithi ya Abu Darda omubaka sallallahu alaihi wasallam agamba hadithi tugimanye tukubiriza okunoonya okumanya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna oyo nayina akwate ekkubo ng'agenda kunoonyamu kumanya Allah amwanguyiza ekkubo erimutwala ludda wa mu bintu omubi okubagenda okutwala mu jjana abaana balongoofu tebalimu tumanyi omuntu bw'ofa osiga idha mata ibnu adam inqataa amaluhu illa min mu byote mulimu alwaladu salih yad'u lahu so bw'ojja gwe nga maama no investinga mu kunoonya okumanya Allah agenda kwanguyiriza ekkubo erikutwala wa Allah agenda kikola mu mbeera ez'enjawulo olw'ensonga ogenda kufuna ilmu tuli wamu eyo ilmu nabbi saa salama kye yali ategeeza mu kuba nti Allah subhanahu wa taala yanguyiza omuddu oyo ekkubo erimutwala mu jjana almaana nti nno bw'ojja okunoonya okumanya first of all ibaada ogenda kuba omanyi ibaada kyentuufu era ibaada zange nzikola ntya ogenda kuba otegedde eddiini yo ogenda kumanya Allah wange musinza ntya ogenda kumanya ebikutwala mu jjana obikole kyebategeezaamu n'okuba nti Allah yani you're going to do what you know ogenda kukola kyokola ki kyomanyi kyebategeeza nti Allah akwanguyiza ekkubo erigenda ludda wa mu jjana oli asigadde waka bw'ojja gwe noonoonya ilmu atazze kunoonya ilmu by'oyizze mu busiramu bwo tagenda bikola ki tagenda bitegeera gw'ogenda bitegeera obikole ekkubo erigenda mu jjana likole ki hadithi eyo tugitegedde ffenna tugiwulira bulijjo nkakasa bwe tugitegeera bulala oba obusinga tugirekaawo yenna agenda okunoonya okumanya Allah amwanguyiza ekkubo erigenda mu jjana naye nga tetumanyi Allah atya tuli wamu it all comes back to us nti bw'oteekamu amaanyi n'onoonya okumanya bw'oddayo you're going to put in practice bino by'okoze eki by'osomye wakadhalika ejjana ekole ki era obeere n'enjawulo n'abataasomye kubanga tebagenda bikola kategerekese so ne maama ono kyekimu ogenda kuddayo implement biki by'oyize wano eri abaana bo balongooke bwe balongooka ze empeera z'ogenda ofuna mu bulamu bwo ne mu kaseera nga Allah akujjuludde Imam Shafi'i agamba man arada dunya fa alayhi bil ilm wa man arada al akhirah fa alayhi bil ilm Imam Shafi'i agamba nti oyo yenna ayagala dunya fa alayhi bil ilm oyo yenna ayagala enseene emwanguyire oyo yenna ayagala Allah amuwe dunya fa alayhi bil ilm mulamira okunoonya okumanya mulamira ilm mulamira okusoma yekwate nnyo kukola ki kukusoma wa man arada al akhirah n'oyo ayagala akhirah era naye yekwate kuki kukusoma kategerekese
Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymin agamba kana yaqul yalinga agamba al-ilmu la yati lak ilmu ya Allah eno tegenda kujira gwe woli no wa anta la yati lak wa anta fi baitik ilmu tegenda kujira ngoli luddawa mu nyumba yo just otudde wetuddeko bal idhhab anta ilayhi gwe genda onoonye ki ilmu genda mu bifo bimanyi nti bigenda kumpa ilmu oba okutte essimu noonya yani it's you to go look for the ilmu wabula so si ilmu kujja kukola ki bw'omanya nti enkuza y'abaana abantu b'endabirira ewaka gwe olina otteekamu amaanyi onoonyereze then otegeere kyoyagala okukola ki okutegeera so ekyokulabirako mu bakyala abatukulembera still tulaba Aisha radiyallahu anha ummul mu'minin mama w'abakkiriza kiri kyenakulembeza despite the fact that Aisha oba abakyala abasinga oyinza obba nga toyina mwana tekikugjaako kyakuba nti you have the ability to groom someone tekikugjaako kuba nti olina gw'osobola okulabirira n'omukuza oba tekikugjaako kuba nti olina obulamu bw'omuntu bw'ogenda oku-impactinga because abakyala abaana abato ababeera mu maka gaffe tubasomesa intentionally and unintentionally ogenda mutuuza wansi omugambe nti basala bati na bati or sometimes olina byogenda omusomesa nga takola ki tomugambye namugamba wabula ye n'akikola ki n'akiyiga so kati abakyala Allah yakituwa tulaba ummul mu'minin Aisha yasomesanga naye yasooka kukola ki kumanya teyandifuuse mama w'abakkiriza kuba nti yakwata hadith almost 2000 okubanga yafuuka nisful umma ku ilmu gye yali alina okubanga yasomesa umma ekyamusobozesa okubanga yali amanyi embeera fi kulli lmajal buli section era alinayo kyamanyiyo tuli wamu kyekyamufuula ow'enjawulo waliwo sahaba gwe bayita Abu Darda twali tumuwuliddeko ffenna tuli wamu maama wa Abu Darda naye omu ku bakyala abazira betulina mu umma eno kanat alima omukyala oyo yali alima yali mukyala Abu Darda abeera mukyala wa Ummu Darda abeera mukyala wa Abu Darda natso kubanga oli taata wa Darda kati ono ye maama wa Darda kategerekese si maama wabula mukyala we sorry about that so omukyala oyo kanat alima yali mukyala mumanyi nnyo fi asri tabi'in ku mulembe gw'abatabi'ina zawjatu as-sahabiyu Abi Darda nga mukyala wani wa sahaba gwe bayita Abi Darda lam takun mujarrad rabbatul manzil bal kanat faqiha muhadditha wa muallima omukyala oyo Ummu Darda wadde ffenna oba abasinga obungi mu siira tumanyi nnyo Abu Darda naye Ummu Darda yali mukyala faqiha yali munafiqihi muhadditha nga ne muhadith kafulu ate nga muallima nga musomesa kanat tudarris fi lmasjid al-aqsa yalinganga asomesa ku masjid al-aqsa e Palestine tuliwamu kana laha halqatu ilmu khasa linnisa yalinganga ina halqa eyabakyala gyasomesa nga yabakyala bokka naye mweyo halqa tugeze let's say nga buli lwakubiri oba nga inayo ennaku ze yawayo specifically nga zakusomesa bakyala wa kana kibaru tabi'ina min arrijal so ndipatala speed ya salam okay munsonyiwe baddia tubadde tugamba Ummu Darda mukyala wa Abi Darda naye y'omu ku bakyala abazira betulina mu umma eno abasoosowaze nnyo ilmu n'okuginoonya n'okugisomesa nam hiya mata ماذا من طبعا ماتت طبعا كانت في أصل الصحابة يعني في أصل التابعين كيف تكون هي حية هي يفدت اليوم so tubadde just tumwogerako naye omukyala oyo tugambye nti yali munafiqihi nga muhadith mubi nnyo ng'ate mukyala mumanyi ng'alina durus zatuuza mu masjidi ye ku kyalo kyabwe ng'asomesa abakyala wabula olw'obukulu bwe olw'obungi bwa ilimu ye nga n'abasajja
bajja ne beekweka kumpi ne bawuliriza ilmu y'omukyalo ono. Tuli wamu. Fahiya qalat yawman, ayina olunaku lumu balina ekigambo kye bamuggyako abamanyi. Qalat inni la atlubu al-ilma kama atlubu al-ghaniyu al-mafqud, nti nze nnoonya ilmu. Omukyalo oyo nga yeyeeyogerako yagamba nti nze nnoonya ilmu, I seek knowledge as I seek a lost treasure. Noonya ilmu, engeri gye nnoonyamu ilmu nginoonyanga omugagga yenna ayina ekyomuwendo nga kyamubuzeeko. Ono omukyala Ummu Darda olw'amaanyi, olwa juhudi, olw'obumalirivu bwe yateekamu mu kunoonya ilmu, yatuuka kaseera n'agamba buli muntu agenda kumwebuuzako nti naye bannange gwe ng'omukyala anoonya ilmu, ng'omukyala akola bw'ati, n'abagamba omanyi nze nnoonya ilmu ng'omuntu yenna omugagga anoonya ekyomuwendo ekyamukoze eki ekyamubuzeeko. Naffe tusobola okukikoppa n'ogamba nti ngenda kunoonya ilmu ng'omugagga anoonya ekyomuwendo ekyamubuzeeko, nti buli wempulira nti waliwo darsi, buli kyempulira nti nsobola okukiyiga, buli kyempulira nti I can benefit from there, ngenda nenkola ki? Tunoonya ilmu ng'eyatubulako, tetunoonya ilmu ng'abatagimanyi abatagiwuliranga nako. Kategeerekese. Muno tuyigamu ki wansi byonna byonna bye twogedde sofa. Ekisooka, al-ummu al-alima turabbi ajyalan wa'iya. Al-umm al-alima turabbi ajyalan wa'iya. Maama yenna omumanyi, okay, agenda kuza oba agenda kuraisinga emirembe emimanyi. Tuli wamu. Maama yenna ebbanga linamala ng'omanyi nga onoonyeza ilmu, otegedde Allah wo. Tuli wamu. Otegedde biki ebikolera abantu bo, osomye abantu bo embeera zaabwe, nga that is the type of mother you are. Ogenda kuraisinga abantu oba kale mirembe, kubanga ono gwogenda oraisinga naye agenda raisinga ye batya. Ogenda kuraisinga abantu tugambe kale abakufaanana. Kategeerekese. Maama omumanyi agenda kuraisinga abaana baki? Ekyokubiri, al-ilmu silahun huwa aqwa silahun limuwajahati tahaddiyati al-asr. Ekyamazima kyo kiri nti ilmu, okumanya eddiini yaffe, kyekyokulwanyisa kye tulina ku mulembe guno kyokka. Ilmu, okumanya obusiraamu bwaffe, silahun kyekyokulwanyisa limuwajahati tahaddiyati al-asr, kyekyokulwanyisa kye tulina kye tusobola okweŋŋanga nakyo omulembe gwaffe guno alfashila, ogufaafaganiddwa. Wallahi bw'obanga totegedde Allah wo, nga totegedde eddiini yo, nga n'abaana bo tebagitegedde, abaana bo n'omulembe ogujja genda kuba gukoze eki? Gufaafaganiddwa. Because truth be told, bingi ebigenda mu maaso mu nsi essaawa zino. Tuli wamu. Kyokka ekigenda okutaasa abaana baffe egenda kubeera ddiini. Tuli wamu. Egenda kubeera ilmu bishariati llahi tabaraka wa taala. Omwana n'amanya nti kino Allah takikola ki? Yonna gy'abeera ali n'amanya nti kino wadde kinyumira kiri ABCD naye Allah wange takola ki? Soka tukireke. Naye kigenda kuddayo kutandika naffe bamaama. Bw'oba nga toli maama ogenda kubeera mukyala wa muntu enkya. Bw'oba toli mukyala wa muntu, at least you are someone's sister. Okategeera. Ogenda kukeera ku makya ofumbire Allah agezese ng'omwami gw'onya tetegeera Allah. But you have a very big role to play in his life. Okulaba ng'omwami ono naye ategeera ani? Allah subhanahu wa ta'ala. So kiddayo ku ffe nti gwe olina okunoonya ilmu n'omanya nti buli yenna kubedde okumpi, buli yenna ali wansi wo oli mukakafu nti agenda kubaako bingi byakola ki? Byakuyigako. Ensonga ey'okusatu, al-mas'uliya, okubeera na sense of responsibility gwe nga maama. Okubeera nga olina obuvunaanyizibwa, ng'okiwulira nti obuvunaanyizibwa it is part of you okuraisinga abantu bano oba abaana bano abali wansi wo. Bwe tugamba mas'uliya tutegeeza ki? Okubeera nga okitegeera nti wano bagamba al-mas'uliya fi tarbiya hiya kye bategeezaamu al-ihsaasu al-amiq bil-amaana. Thank you. Alaikum salam. Al-ihsaasu al-amiq bil-amaana wal-iltizaamu
الكامل بجميع جوانب الرعاية. كيباtegeezaamu ne mas'uliya fi tarbiya al-ihsaasu al-amiq, okubeera sensitive, yani okufaayo ennyo, okulowooza oba okumanya okitegeera nti kino Allah kye yakuwa amaana, okulabirira abaana, okubakuza. So Sheikh Azze tugenda kukoma kweno mas'uliya. Naam, insha Allah. Okay, so al-mas'uliya mama okubeera ne waliwo hadith gyenjagala tulabeko. Tugambye ekya mas'uliya mama okumanya nti olina amaana Allah gye yakola ki, gye yakutika mu kulabirira abaana bano. Mbaka sallallahu alayhi wa sallam, so Allah subhanahu wa ta'ala agamba mu suratu Tahrim, ya ayuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, abange mmwe abakkiriza mwewazise bamukingirize emyoyo gyammwe n'abantu bammwe omuki omuliro. Tokoma kugwe nga mama nti osomye eswala ogiyize, wabula you go an extra mile n'ogiyigiriza n'abaki n'abaana bo. Allah subhanahu wa ta'ala agamba wa ahlikum, n'abantu bammwe, teyagamba wa abnaikum, n'abaana bammwe. Kategerekese qu anfusakum, emyoyo gyammwe, wa ahlikum, n'abantu bammwe. Tuli wamu mubakingirize omuki omuliro. Hadith eva ku Ma'qal bun Yasar radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ombaka sallallahu alayhi wa sallam yagamba, ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun lira'iyatihi illa harrama Allahu alayhi aljanna. Subhanallah. Hadith eno mbutufu nange nagisomye nengamba subhanallah. Ombaka sallallahu alayhi wa sallam yagamba, ma min abdin, tewaliyo muddu yenna. Tuliwa ma min abdin, ombaka sallallahu yali so general, yagamba ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyya, Allah gwakutte responsibility ya kintu kyonna n'agiteeka mu mikono gye. Tuli wamu. Or Allah n'abaako ebyobulunzi byamuwalunde. Okay, yamutu yawma yamutu, oba yamutu yawman, agenda okera ku makya fe Allah amujjulule, wa huwa ghashun lira'iyatihi, ng'alina kugamba teyaliwa amazima, teyatuukiriza amaana eno, teyalunda bulungi Allah bwe yamuwa kulunda, illa harrama Allahu alayhi aljanna, okujja nga Allah agenda muziizaako ejjana. Bw'obanga oli maama, ombaka salama yagamba kullukum ra'i, buli omwenna muli baki balunzi, wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi, buli mulunzi agenda kubuuzibwa ku ekyo kye yakola ki, kye yalundanga. Ombaka n'addamu n'agamba ate mukimanye tewali muddu yenna Allah bw'awadde kyakulunda, okay, n'atakirunda bulungi. Tuli wamu. Okujjako nga n'atuuka Allah n'amujjulula nga tatuukiriza ekyo Allah kye yamutuma kukola, okujjako nga Allah subhanahu wa ta'ala agenda muziizaako ejjana. Laba miskini bw'okola emirimu gyo, naye olw'okuba wagayaalirira abaana bano, olw'okuba wagayaalirira abantu Allah be yakuwako responsibility, Allah n'akuziizaako ejjana olw'abantu abalala. Kategerekese. Sheikh Alwa. So katukomao biidhnihi tabaraka wa taala. Subhanaka Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.